bya bulijanga okitegeera kugezaako we don't give up tulemerako mpaka wetuchime ngofana nanga planned kid siri planned siga nti buli ava mugeta alina okusiibuka kiri kukwerabirira tolina faanana ate gyova kadde mwako sibuli ava mu Kimumbasa nti olina okusiibuka olina okwefaako oveeyo just n'abageto bawesa ekitiibwa mazima tetulina kusiibuka tulina labikako nga bali abeeyo ofaanana nga planned kid era nze badde nja kuyitako nga sitegedde nti oli waawali kawempe andi waawo okategedde kategedde kati abantu abagamba nti oli musiyasi bo bagambako kitookuba oluyimba mutunuzeemu kamera omwana tambuukira njagala kulanga oli serious okimbuuza abagamba nti oli musiyasi bafaanizi bo tiktok abanno ki ekifuula omuntu omusiyazi ennyambala n'enneeyisa si buli tomboyi mbu musiyazi these are two different things si buli tomboyi nti aba musiyazi just nti baagala ofaanaganamu wala let me check her nkulaba muli very tight with her I don't know yenadi kiss atukola ki nga muli very tight with that girl what's going on between the two of you she's your sister she's my personal person what do you know who a personal person is kitegeeza kinyinza obbanga nze nkikozesa mu bukyamu she's your girlfriend gwe bwokimanyi nze my personal person is my man oba someone dating me okay she's my close person she's your close person she's a friend kade she's a friend but the fact that nti ali mu picture y'abawala ate goli mu picture y'abalenzi kina engeri gye kireetawo embeera labalala kati naye ye anti mbuuza kweyo she's a nice person sigenda kuddawo ngambe kale she's a fighter tosobola ino njogerako kibina hakuleka be bano ba best friend nga asanze olutalo n'ayingirawo nga tamanyi na kiriwo aso kukuba nga tamanyi na kiriwo just n'omanyira nga tategedde bibadde bitya n'akukuba even in my absence she's the person who does that that's why I called her my personal person kizibu nnyo okusanga personal person nga muwala munno so chiki n'agamba ebyo your relationship ye yasooka ate yasembivaamu nga watya saatya nabivaamu mu mirembe just kati libwe kati ng'oti okutuuka sibisobola n'okitapa kakati kati obeerawo otya obeerawo otya bannange ebintu bino nga tebibiikikako mbeerawo nanti teeka tebibiikikako oba okisaako sukaali oba okyetusaako gumu n'okivaako oba oyagala obbireko ddala togenda lekeraawo kati kyotanabbako togenda kumanya kiki togenda kumanya buwami bwa sukaali osigale ekyo tekyetaagisa kumbuuza wano just nkuwa example oba you have explained nkunyonyodde nga bwe kiba ekyo kyombuuzizza nga tekiviikikako kati nze atamanyi buwoomi bwa sukaali togenda kujja ngambe sukaali awoma kiki nyinza okwagala okugezaako niwe mbasigeza nkotogala kugamba busalawo watali I feel free to say that I'm a virgin. I don't even have any problem saying that I'm a virgin. Yeah. Abanna tebakola bino nanti byebiki ebyokwesokota sibimanyi birabe bulabe laba ne mukwano gwadduse emisinde nkubuuzizza ekibuuzo ekyakula ne kiwola. Anyways, just that fans bo bali very worried about the way you dress, the way you behave. Kati tujja no ku HK Media, of course, to break this down. Tuyinza okuba tuli very mistaken nga this is just an identity because subconscious naye nga tekiri mu bulamu bwo. So how is it? Kiri kitya? Mitwalo 15 okujjukiza nti dduka Msozo Property Consultants ogende osibe ku ttaka lyo erya miliyoni emu. Plots weziri okuva ku miliyoni emu paka okwambukira ddala waggulu. Estates zaffe ez'enjawulo zembalaga abazze banfollowinga tukyalina plots mujje mugule ettaka. Tujja kuwa ettaka tukuwe plan ya bwerere tukuzimbire ennyumba ate ennyumba ng'ewedde tukuwe ne furniture. Duka misinde ogenda obukinge
otandika okuzimba ennyumba mpola mpola. Okuzimba enju teweetaaga kukwata ssente z'awamu. Ne bw'ojja n'okwatayo katini n'ogulayo bulooka n'ogulayo amabaati n'ogulayo ebitayimbwa like slowly ojja kuyimirizaawo ennyumba mu ddakiika ntono nnyo ng'okozesa abasozo property consultants. Banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu oba tokisobodde bafuna genda Kamuli Road we wali offices zaffe abasozo property consultants. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba nga TikTokers edition olunaku olwaleero ndine Black Pearl. Oba akagambo Black Pearl kategeeza ki? I really want to know about her story. So many people have been confused by this girl's gender. Abantu nga bagamba omwana mulezi muwala tebamutegeera. I'm here today to ask my few questions. Tunyumyemukko naye nga wetunyumirwa HK Media mwebale kutulaba mwebale kusubscribe nga eze Hadija Kigozi bwoba oli mpya nyega akagambako ka subscribe okubeera ng'otweyungako bwoba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba ku mitwalo 15 gyokka kujjukiza nti osobola okusiba ku plot yo okuva mu Sozo Property Consultants. Balina offer plots weziri okuva ku miliyoni emu okweyongera waggulu. Ogenda n'emitwalo 15 n'osibako ate n'omalayo oluvannyuma. Bano bakukolera buli kimu. Just n'oba otuuse mu mikono emituufu kasita osasula plot oddayo ng'osasula mpola ate nga bakuzimbira. Bwe bamala okukuzimbira ate ennyumba bweggwa bakuteeramu furniture okitegeera. So dduka Misinde awo Kamuli Road ku offices zaabwe bw'oba tebafunye banoonyeko ku nnamba yaabwe y'essimu gy'olabawo wammanga. Aba Bint Labour bakugamba nti bo batwala baana Bulaaya. Banoonyeko ku nnamba yaabwe y'essimu. Toddamu kukaaba bw'oba omulimu gukubuze bagenda kuyamba bakutwala emusizi abawalabu okole. Nsense okulaba nange okusanga. You're so cute. Mashallah you are. Only very cute. No, like kale just wali eri olabikamu nga fat. How are you? I'm good. Kuza kubatulaba ku HK Media bakutunuulidde ate bakulaba. Manya gange nze Black Pearl erirya ssente. Osobola okumpita Resi oba Tracy. Okay. Yeah. TikTok wa. Neyanziza nnyo okunjagala. Mwebale kunjagala, mwebale kunfollowinga. Yeah. Oli muyimbi. Asiri muyimbi. Nga weyisanga basita. Fukamira obuuze abantu gwe ku HK Media. She's going to do. Okay, otweyanjulidde nga Tracy. So computer Resi oba Tracy oba Black Pearl. Alright, kati gana manya gaga na Kiganda toyina. Like me, I'm Kigozi. I'm Nangonzi. You're Nangonzi. Mweddira ki bannangonzi? Tweddira nnyonyi. Mweddira nyange. Nnyonyi nyange. It's been a while I last saw a very cute girl like you. I swear, cynical praising, I'm telling you the truth. Yeah? Thanks for the compliment. You know, like my question is, why you behave like a boy? Pearl, what all this cuteness? What happened? Asajja bakumenya omutima Pearl. Tebamenya, but it's my style. It's your style. I feel comfortable when I'm like this. Yeah. Oh yeah? Mm-hmm. It's a cool style, but it's very confusing. I understand. Okitegeera position gye tulimu. Kitegeera. So talk about it. How it started, like watandika otya okweyisanga omulenzi Pearl? Era Raj. Kale. Njagala nnyo kubanga bannyumira. I started like, anyways, sijjukira naye kyensobola okugamba. This is how I be all the time. Naye nga nali neeyisizaako era nga woolaba omuwala. Kale nali mbaddeko nnono ng'omuwala omulala bwe yandiyagadde yeeyise. Osanga nange nandiyagadde okweyisako ng'omuwala omulala. Naye nga woomanyi. Like, you can't impress all people. Osobola okugamba mbu your happiness comes first. My happiness comes first. Kiri nti bembeera nabo tekirina bwe kibakosezayo. Yeah, so kati abasiga, yeah, as long as my family is okay. Then abasigadde tunaateesa kuba ne bwe neeyisa ng'omuwala
sigenda kusobola kusanyusa bonna ne wenayambala akagoye akampi bagamba ayambalanga ki nga malaya oba ki nali mbaddeko bwentyo naye era tebiggwayo kati kwegamba obivaako n'ogamba neeyisizza bwenti ate like church akubirako okukyuka Paul n'ogamba nti let me get over saakyuka kyenfiiringa sirabawo kyennakyuka kuba oŋŋambe nti nali nange nyambaddeko ng'omuwala nembikola nempulira nga nyumiddwa but nomala n'okyuka. Why? The question is why? Olaba batugambanga olina okunoonya erinnya mbulungi oba mbubi okitegedde gwe nosalawo erinnya olinoonye bwoti ate olifunye anti sigambye nti kyendi mu ddinoonya nti ndi mbubi kubanga sirina gwe nkosa. This is my thing. Tekirina gwe kikosa. Kati wali nga we nali anyways ne ka following nakalinamu naye era akatinitini ate singa ekinene nga kino nti nga we kinasika amaaso g'abangi ne bagamba nti ono omwana muwala mulenzi agenda kujja nkebereko yeyongera okwagala okumanya about me naye kati bwanalaba nga ninga abawala abalala biki atugamba mbu wasalako n'amabeere gateganya batugamba nti Pali yasalako amabeere oba batulimba yes nina matini nago galabanga balina kujja matiniti engeri gyengenda obba kino engeri gyogenda obba kino kyoli omwana tulaga okuvira ddala ku headgear headgear eyo banagiraba na muyimbi ki international artist naawe toleeta abo si yoyo si gwe nalaba nze si mubi naye si yoyo si gwe nalaba ka t-shirt ke ka white bulungi ka kirenzi ne jini y'endoozi ogiraba bulungi nnyo ne sneakers ze ennungi nnyini ddala naye obwa cute bwaliko. My question is mbadde nkusuubira okujja nga ompiddemu waliwo bunene butu piisi waliwo buno obuntu bikini waliwo buno obuketa abawala bwe beesala nga bajja waneeno kati ng'oli friend wo kayambadde bu crop top bu jumpsuit obwo si bwange sibusobola oba kwita nangonzo obuliro otya omanyi naye kati social media twagala tuyita amannya gaffe ga ku Saturday it's very fine wakulirawa get raised me mazima that's nice that's where your parents are yeah. So tell me about life in the ghetto. Life ya ghetto eliete. Buli kimu kiri bya bulijanga wokitegeera kugezaako we don't give up tulemerako mpaka wetukinywa ngofanana nga planned kid siri planned siga nti buli ava mu ghetto alina okusiibuka kiri kukwerabirira tolina fanana ate gyova kadde mwako sibuli ava mu Kibumbasa nti olina okusiibuka olina okwefaako oveeyo just n'abageto bawesa ekitiibwa mazima tetulina kusiibuka tunalabikako nga bali abeeyo ofaanana nga planned kid era nze badde nja kuyitako nga sitegedde nti oli waawo alikawempe ndi waawo oli waawo w'okulidde so tell us about life while growing up and then joining TikTok tunyumize ku mboozi wano ebyaffe byakunyumya otunyumiza kati we wali okula walaba ng'ojja kutuuka ekiseera o transforming like from being the normal girl dressing like a girl nali mbigatta byonna sisobola kugamba mbu kino nga bensalawo kubyekoza nsobola ovimbamu ate mu kiteeteeyi naye nga nti sikiri ddala ki naye kati we nakitandika nga ndaba mbu ate ntandise okiteeka mu TikTok nga ndaba ate we naabeera ku TikTok nga ndi bwenti ate normal life we mba mpitaayita ne bansanga era ng'abantu beewaka okuvimbisa ne bagamba kati black ogenda bba otambula serebu afa akagato otukoze otyo okitegeera ate nga identity erina okubeera kept up nga sirina kwawukana n'oli owa TikTok so now this is just an identity bawala banno tebakola bino byebiki Paalu tubuulira amazima bawala banno tebakola bino nanti byebiki ebyokwesokota sibimanyi birabye bulabe
laba ne mukwano gwadduse emisinde nkubuuzizza ekibuuzo ekyakula ne kiwola. Anyways, just that bafans bo bali very worried about the way you dress, the way you behave. Kati tujja ano ku HK Media, of course, to break this down. Tuyinza okuba tuli very mistaken nga this is just an identity because subconscious naye nga tekiri mu bulamu bwo. So how is it? Kiri kitya? Tubikola lwa content na kusika attention. Balina okutwagala ku mpaka. Balina okutunoonyerezaako. Muna isagala government ekerejje ku kimeko. Mwana ffe tukyakwagala. So jano ku HK Media n'otubuulira, it makes a lot of sense. So how is your mom? She loves this? She's okay as long as I'm happy. She's not worried? Abasiyazi tebakusumbuwa? Kyega be bansumbuwa sinze mbasumbuwa. Okategedde? Kategedde. Kati abantu abagamba nti oli musiyazi. Bo bagambako kitookuba oluyimba mutunuzeemu kamera omwana tambuukira. Njagala kulanga oli serious okimbuuza. Abagamba nti oli musiyazi. Bafaanizi bo TikTok abanno. Ki ekifuula omuntu omusiyazi? Ennyambala n'enneeyisa. Si buli tomboy mbu musiyazi. These are two different things. Si buli tomboy nti aba musiyazi. Just nti baagala ofaanaganamu. Kati you are a tomboy. Tomboy yabeera. Not all tomboys abasiyazi. Tomboy yabeera atya? Ye muwala ayagala style y'abalenzi. Nga bwe yeeyisa. Bannaye togenderayo munnange. Asibe ekiri. Oyinza ogendayo ng'owoomerwa ebifi. Annanga abaana b'omulembe guno bonsanyusa naye nze mmanyi bonna ababireeta basajja. Kumenya mitima gy'abakazi. Omukazi naye ekyawa n'atandika okwambala ng'omulenzi. Kati Palu singa ofunayo wano ofa y'akalango ka gomesi. Okola otya? Nkambala tolanga nange engoye zange nenkakubamu ka crop top. Olangaza abasajja nalabye t-shirts z'abasajja. Anti zonna mweziri kubanga bonna mu bafaanyi bange mwebali. Sigenda kufa ku basajja bokko basigenda kufa ku bakazi. Kati abakalango ka gomesi baleeta onayesiba gomesi gwe pange yesiba gomesi. Yakaba kaganga. Ati wabutuuka obudde nga bakutwala onayambala mushanana oba suuti. Nanti obudde era tebunna. Toyinaayo ssuubi lya kufumbirwa Paalo. Obudde tebunnatuuka. Naye ng'olirina. Ate wakindirowoozaako ng'obudde tebunnatuuka. Omulabye omwana ono tayagalira ddala kwogera ku kigambo musajja. Paalo, where is your boyfriend? Who is your boyfriend? Nkulaba wekisinga nani ine yani omuwala. Let me check her. Nkulaba muli very tight with her. I don't know. Yenadi kiss. Atukola kya? Nga muli very tight with that girl. What's going on between the two of you? She's your sister? She's my personal person. What? Do you know who a personal person is? Kitegeeza kinyinza obbanga nze nkikozesa mu bukyamu. She's your girlfriend. Gwe bw'okimanyi. Nze my personal person is my man. Oba someone dating me. Okay, she's my close person. She's your close person. She's a friend kade. She's a friend. But the fact that nti ali mu picture y'abawala ate goli mu picture y'abalenzi kina engeri gye kireetawo embeera. Kirabika eri abatulaba naye abatutegeera ng'omaze okujja okumpi. N'ogamba nti ate kati kino kisukka ku kino. Kubanga oba osobola okukyetegereza n'olaba nti waliwo ekigenda mu maaso oba tewali. Wekiba. Omwana ono alabika muyaaye. Oh my God. Nange kajja ntunulira, she doesn't look straight in my eyes. Naye look straight in my eyes ombuulira amazima. Kiki kyesitakuzeemu toyagala kyenkuddamu. Tonzizeemu ate tonnyumiza mboozi. So how did you and Nadi meet? How long have you been friends? You are working together. She's a friend. Ennaku zino abantu bakaba ba best friends baabwe kati mwe mukikola muti okubeera like best friends. They have betrayed me, they have done this to me, this and that.
mu friendship ya mwelieta abantu abalala kati naye ye anti mbuuza kweyo. She's a nice person. Sigenda kuddawo ngambe kale she's a fighter. Tosobola ino njogerako kibina hakuleka. Be bano ba best friend nga asanze olutalo n'ayingirawo nga tamanyi na kiriwo. Aso kukuba nga tamanyi na kiriwo just n'omanyira nga tategedde bibadde bitana kukuba. Even in my absence. She's the person who does that. That's why I called her my personal person. Kizibu nnyo okusanga personal person nga muwala munno. Nnyo. Era mbadde sikiwulirangako, but you guys are very hot. Thank you. Sembwawo okulaba ba tiktokers abali hot sijja kulimba ate si mububi. I meet many of them. I'm not saying all of them are not hot. Naye muli hot. Skin zammwe zanjawulo mulinga ababeera ebweru. Wale kusema. Mwesiiga ki? Mwesiiga ki? Twesiiga ki ng'edda? Nadi mwesiiga ki? Spam batugamba spam anyiriza Spam. anyiriza oluzozo. Twesiiga Vaseline. Vaseline men. Ayinza okugenda n'okozesa Vaseline. Come on! Vaseline men. Ogenda kuwa bannakatwa bagende bagula Vaseline wa blue. Bagenda gula blue. Vaseline men. Kati buli kimu okozesa ky'abasajja okozesa Vaseline men oyambalanga musajja. Kirabika ne skin yabimanyiira. Yategeera omuntu kiki gwedirenga naye. Kyokka bannange omwana ono Black Pearl. So now tell me about you. I really need to know about you. Naye nnemesezza okumanya. Olugambo lunjokya. Who is Black Pearl? Nkomye kutegeera nti ghetto yakuza. How was life when you're growing up in the ghetto? Bintu byakukalu bakunoonya wano ne wali kulaba kikiddako. So I was raised by my mom and dad. When nakula mao, my sister took over. She's the one I stay with right now. So agamba sawa zino nira nkyali mu ghetto naye era so akijjako kuba gye nasinga okubeera. Gye wasinga okubeera. Naye nga my sister took over. Gwe nga toyina nkovu. Abaana b'omu ghetto nga bayina enkovu. Marana, besala ebiso. Wamatala nti no badde right okugamba nti she's a plant kid. Ndi muntu wa mirembe. Waliwo omuntu atali wa mirembe nga wa mu ghetto nga amanyi nti olwokuba ali mu ghetto nti alina kweyisa bw'atyo kola kiki. Alina kweyisa nga ab'omu ghetto. Yet you can be in the ghetto naye nga teweyisa nga bw'ayisiza. Obikkako. So kati mbuulira ku bulamu bw'omu ghetto. Tell me, like, life when you're growing up. Ekiriwo ekituufu kyoyagala. Ngawo anti era kyekyo wakulira mu ghetto. Life when you're growing up, obulamu bw'omu ghetto. Obulamu bw'omu ghetto. Toyagala bwogerako. Ebyo biri mu pasti. Nedda tebiri kale sirinayo kye nsobola kugamba mbu kino ekikola ki nekinyiga. Nze ndaba era obulamu bulinganga bwa bulijjo. Okuggyako kiri ekyokwawula kugamba mbu nkulidde eno nti waliyo kerere mungi. Nti waliwo akokulya kakuyiriba naye still kiri nti mba ndidde kiri kyengezako kutegeeza mbu sitooma ekitegeera eri gye ndi nkimanya nja neeno yadde nti kyali kyakukakaalukana nti nali nkifuna naye nga kyakusooka ate kuyita mu bulumi kiri nti nkiridde naye kati nkirya still okategedde. Wasoma paka kyenkanaki. Olina amagezi mangi olinga ng'eyatuuka alina masters. Sizirina. Anga yakoma mu senior olinga ng'alina masters. Ovuga speed. Buli kimu omanyi okiddamu tonzikirizaako yadde okubaako n'ekibuuzo kye nkubuuza. Wazo oneetegekedde? Sakwetegekedde just. Bakugambye mbuno ndabisa bwera simanya biki n'ojja ng'oneetegekedde. Sinakwetegekerako. Okay, so wakoma msini ya for why? Tewayongerayo. Neyongerayo ko nengenda mu form 5. Nenvaayo. Nga bamaze okungamba biki
mbeera kale gye neeyisaamu ebintu by'obutatya kamera kusobola bintu bya acting era nga bwondaba ne baŋŋamba nsobola ogenda n'ensoma journalism. Did you? Yes, I went for journalism. Umkati, okay. So, are you doing you? Imagine you're in a degree number. Eya journalism. Naye togikozesa why? Wasabako emirimu ku TV ne bakumma. Nagisaba. Olinze eki? Anytime soon. Anytime. Okay, katulinde. Naye kati singa bukeera ku makya ne bakuyita kati nga TV ki? TV nga kiggwe gye weegomba ekuyite? Bukedde. Byonna. What can you do there? Kusoma mawulire, show ya mbimba. Presenting which show? Nsobola okubeera mu bya music n'ebyamawulire mbisobola. N'okwata kamera? N'odduka emisinde nga photographer? Nedda. Ayi kati mba nze ku presenting ate kye kintwala wali mu field nga ngenza kukwata. It's weird. Bisobola kubanga era byonna tubisoma ne tubiyiga naye kati gwe otuuka ino gaa nti nze I'm focusing on this. So after school tewagenda kunoonyaako ko mulimu gw'osomeredde? Nja guno. Wonaaba ogwetaaze. Right now okyali contented. Nja guno ojja kwandaba. Kale bana yababukedde NTV omwanange wuno waneeno yasoma journalism mwe ku mirimu mulina abasajja abakulu eyo bangi simbulu mbatooleko. Abache? Oh my god, balina abasajja abakulu eyo bangi babatooleko baye ku bana abatemirimu. Abakyala tulina Black Pearl olunaku olwaleero she's a tiktoker abamu mu confusing to be a she or he. Kale she's a he she. Hishiya ali awaina identity eri very confusing. Tugezaako okwagala okutegeera ku bulamu bwe lwakuba n'ekirala ali so private oba tayagala tubuulira ebibi tabyogera kayogera ku birungi byerere. Pearl wakulira wa Kawempe. How was life in Kawempe? Your first date? Talk about your first date. Wasomera mu single schools mixed. So you miss it? Mbanyumiza. Wega nkugambe mbu nakakaalukana nakola biki bankolerera ne bandeetera n'endya. Saagala oŋŋambe nti wakakaalukana nga tewakakaalukana. Anti nange saagala nkulimbe. Tell us about your first date. What was your first date? When did you start dating? They dated you dated? Bakwana oba wakwana? Bankwana. Bakwana. Nembeerayo nga siri ready for a relationship. Why? Nga siri ready. Apparently, did you have any relationship? Nagezaako with any man? Yeah? Apparently, do you have any relationship with any man? Sabeerayo kirabika nagezaako nendaba nga sikisobola. Ng'abasajja b'e Uganda tojja basobola. What was that problem? Ebibuuzo bingi naye answer ntono. Answer ntono. What was the problem? Kye kyakujja ku dating? Sigisobola. Kuyanga nkyabulamu. Owulira okyabulamu? Ebintu by'abantu balina mitima migumu. Nkyali muntu okugumira heartbreaks. Kati gwe omenya? Okumenya ki? Emitima gy'abalala. Simanyi kamba menya naye. Kati gwe omenya emitima gy'abalala gwe tosobola kugumira kumenya mutima. Tosobola kugumira. Anti simenye kyova kuba manyi we kiruma. Kyali kikulumyeko. To your experience. We need to really be satisfied nti waliyo oyinako relationship gye wali mu party. Otherwise ngenda kuva wano nga sikiriza. Ekyaki? Ekyokubeera nti nno tokola bino. Nagibeeramu ne bammenya omutima.
ani banoonya ne relationship gye yali mwaginoonya tagimanyi na kugimanya gyeri wali abaddeko mu relationship with a man. Then what happened with that man, Pal? What happened, like, really? Yandeetera Akamali. Akamali ne kanneyanjulira mbu gwe mukyala mukulu nze muto tubeerewo. Bwe nga saagumira ebyo. It's okay, nimba yokko kale ebirimbo bibiri, it is fine. Nja kukakkana omutima ngume. Kyekyo. Kati oyo guy Kereta si yakaleeta. Like you were staying with him? Just byakugezaako. Sina kyenkulimba, just oganye okukikkiriza. Byakugezaako. Muwala yajja mu bbaala. Teyajja mu bbaala siku. Yakusanga wa? Yansanga eyo. Palo anyumiriza firimu. Si firimu. Anyumiriza be yali mu firimu. Si ya mu firimu nkugamba bituufu. Like chick yajja nakugamba nti va ku bba wange. Oba oli mukyala ki? Ndi mukyala muto. Nkolako empu tutasobola biŋŋamba. Tekyali bwekityo. Kyali kita. Yajja kale nga omanyi bw'onoowozesa omuntu ye. N'agamba naye nno omuntu gw'onsibako kiki simwagala biki. Tukube ku masimu awo. Ogga kubanga kale ye amwegaana mu maaso gange. N'oli nakitegeera banneegaanye. Kati okumukwata obulungi nga nkimanyi around mu kifo we tuli awo ne chick waali. Ng'atuma mukwano gwe. Ngenda omuyita ajja wano akakasa ono nze simwagala. Kumuleeta okunkakasa nze nga mbagamba muveewo njagala sigala n'ono yekka. Kati oba oli kyeka yali alowooza bamuyisa ajja neeyanjulire oba ki mugamba mbuulire ekiriwo ye nga ŋŋamba ye olaba manyi ggwe tasobola kwegaana naye nange bulijjo gye ndi naye kyemmanyi bulijjo omugamba mbuulyoke nakyo bikiki so kiki naŋŋamba ebyo relationship ye yasooka ate nembivaamu nga watya saatya nabivaamu mu mirembe just kati libwe kati ng'otya okutuuka sibisobola n'okitapa kakati kati obeerawo otya obeerawo otya bannange ebintu bino nga tebiviikikako mbeerawo nanti kyeka tebiviikikako oba okyetuusaako sukaali oba okyetuusaako gumu n'okivaako oba oyagala obbireko ddala togenda lekeraawo kati kyotanabbako togenda kumanya kiki togenda kumanya buwomi bwa sukaali osigale ekyo tekyetaagisa kumbuuza wano just nkuwa example nkunyonyodde nga bwe kiba ekyo kyombuuzizza nga tekiviikikako kati nze atamanyi buwomi bwa sukaali togenda kujja ngambe sukaali awoma kiki nyinza okwagala okugezaako niyo wemba sigeza nko togala kugamba busitwalirawo watali. I feel free to say that I'm a virgin. I don't even have any problem saying that I'm a virgin. Yeah. So you're still a virgin? Are you too vain? I know even talking about those things. See, just nkunyonyola kituufu. Bambi. Naye abantu bagenda gamba naye banaye kyekikazi tumazeeko omwana emirembe omwana tayagala kiddamu kiriwoza bino na bino. Excuse me banange, no hard feelings. Tulina Black Pearl olunaku olwaleero agezaako tuyisa mu bulamu bwe and why she behaves like a guy. Yeyo ye konsaani yange nze nga parent okimanyi nti ndi mama wo nze nina omwana eyenkana ggwe. Ani emyaka 18? Ani agambye ndi 18? I'm joking. Choka banange pal, your life sounds very amazing, very humble and very private. Njagala nnyo abantu abajja neno ku media nengezaako okumugyamu ebintu nemugyamu ebintu naye nga fighter. Ntegedde wakulira mu ghetto ddala kituufu. Tomala gasabuka and that's very great. It's very rich. Thank you. Omuntu asabuka munnaye. Aba asabuka nnyo ate nze tosobola kumpona. Asabuka siwoneka. Nyumya netubeerera ddala comfortable nonyumiriza ddala.
ogenda olaba ng'ogamba ali enfa kino ensi kamunyumize ng'oli omukazi yajja ne masiki yagijjako n'agisuula eri ng'agamba ye kati nti akinatudde dda atandika tunyumize emboozi. So when do you join TikTok? 2020 nalina account nga nakutinga byakiwala nali neyita ki Tracy the Slim Queen tambula ng'etambula yali etambula mukko akatono. What made you change? nga wenkugambye nabikolamu kulaba abantu nga bakunyumira nga mpulira mbisobola. What kind of content were you doing? Era music. Dancing, collab challenge. Sisobola ebyo byakuddawo kwenyenya kufiirawo. Sobola bintu bya mirembe nga wondaba ndi muntu wa mirembe. Kati nga challenge zo zikola inakamu. Era nga wondaba n'ebyokuyimirya nsobola oyimirya nenyenyamu kati naye ng'ebyokutula we wali eddembe lyange. Mama ng'otuula nnyo. Ntuula nnyo. Naye era mala n'ennyumuka. Mala n'oyimuka. Ate olala yambala n'ayimuka. Naye Paalo. Ng'oyingira TikTok. Kati how did you transform? Like when did you change from that audience? Mbikola side na side. Oba wakola mbowa nentuka akaseera nga tesobola bintu byakwemoola. Nakola account empya nga nina 2. Kati ng'ebyokuyimba nange ennyimba z'abakazi boyisi zigenda nnyo. Nga nakula mpuliriza reggae music ng'obulamu bwange butambulira bwakirenze. Kati n'ebintu by'okudda okwemoola ennyo ne we nali omuwala era nga sibisobola. Nga mbibeeramu yes nyambadde ng'omuwala naye ebintu by'okwemoola mpaka kufiirawo. Nga bisitasobola kati ate we nakola kino nga mpulira kinyanguyiddde. Wakula n'abalenzi nga bangi nnyo. Like in your home oyina ba brothers bameka ne ba sisters? I have one brother. Kati bano baalinga ku neighborhood bava mu ghetto nga bajja ne bayitamu awo ewaka nga bakuŋŋaanirawo nnyo. Okula wamma n'abalenzi nga babeerawo naye nga si baganda bange nga bajja ne babeerawo ne bagenda. Kati nga ne music ewaffe waba tewasirika reggae music kumakya paka kiro neera ne mukeerera mu music. Kati Paalo wavaayo omusajja najja nampeereza message n'agamba ddi oyo omuwala njagala muwasa. Okola otya? Nagenda mu nnyumba y'omusajja ng'ayambala engoye ze zimu naawe? Agira alindako. Okyali mu myaka gyo? Agira alindako. Bagamba mbu chance comes once. Agira alindako era ajja kati. Yeah, this is a very good opportunity. You're light skinned. Agira alindako. You're cute. Ompaga. Ola munange woogana okudisclosinga relationship nti no you are taken. Gaina veri najja wano ne zibenzi. Zigira zirindako. Tuyagala benzi. Zigira zirindako. Mana nga twagala sente. Twagala sente. Okufa obufi. I heard that you guys were going to the UK. Is it true? Bumwagala kudduka mu Uganda mugenda. Nani? Ne bakwano bo ne mukwano gwani. I have to check her name all the time. Nadi Kiss. Wewe tuli nnyo. Ekiba kitwetagisa kudduka nga tudduka. Otherwise mukyaliwo. Tukyaliwo nnyo. That girl, she's very cute. She's cute. Anyway. She's so cute. Kyokka mwena mufaanana nga ba planned kid. Okufa obufi. Neewunyiza nti wakulira kawempe. We nakulira. So what are the problems you find on TikTok?
Is there any problem you find? Tebakuvuma, tebakuyisaamu eggaali eyo? Kati mbikola nkimanyi balina okunvuma byonna mba mbisuubira. Nawe nakugambye sigala nsanyusa bantu. Kivumo kisinga obunene kye baali bakuvumye ku TikTok n'owulira ng'ovudde mu mbeera. Saagala kunvumira maama wange. Ebyo by'okunvuma n'oŋŋamba simanyanga obusiyazi. Ebyo byonna osobola okunvuma kubanga si bipya. Naye ate kati wenvaayo mpositinze maama wange ate oŋŋambe mbu maama w'omusiyazi biki mbu your mom is proud of you. Mburo oli abakazi genda olye n'ennyoko. That's something big like waliwo ebigambo ebinene byesitasobola kwogera just ng'ogenda kisoma ku maaso ogambe kino kinene sisobola kyogera mu kamwa kange bwekituuka ku maama wange mba ŋŋamba social media is very toxic esobola okutwala mu depression. Imagine reading such a statement. Kibeera kiroba. So that is the biggest talk gye baali bakuvumyeko ku TikTok. Attack gye baali bakozeeko. Kwataakinga ne baataakingiramu ne mami. Bataakinga mami wange. Ebikwata ku nze oli waddemba okwogera kyayagala ko tagenda kuŋŋamba kipya. Tukuze tubiwulira just nti buli omu yeewa ekitiibwa ky'oli tagenda togenda kunvuma kigambo olw'okuba nange nzirawo njatike naawe mu bigambo ebinene. That's not me. Kale olinayo hope y'okubeera n'abaana when you grow up? Abaana njabba nabo. Kati onaabeera oli lubuto ng'oyambadde zino jeans z'abalenzi. Nja kubeera nabo. Gye tofaayo nja kuba nabo. Otulidde nga bridge etuuse okugicrossinga tusooke tugicrossinge. But it's good, Bobo, in the future you want to have kids. That's really amazing. Naye bw'oba toyagala kubeera n'abaana ekyo kibeera kirala. Era wewalingambye nti nze sagala kubeera n'abaana. Mbadde ngenda kukonamu sitaapu wettu. Marriage, it's a yes. Kids, it's a yes. Yeah? For now you're still living life. Yeah. Okay, kati awo nzizeemu ku maanyi. Awo nzizeemu amaanyi. Okay. Kati birungi ki by'ofunye ku TikTok? TikTok, sebo, TikTok. Baatugamba TikTok ebasasula celebrity level. Tetusasula. Just nti ofunayo akalimu awo akacuba. Oli naakugamba mbu ninayo oluyimba lwange nkulaba okola nnyo ebintu bya music. Nina oluyimba lwange mbadde nsaba oluntuuliremuko lutambule. Just gwe n'oyiyaamu awo ati wo n'ogamba bwentikola bwenti ne bwenti kigenda kuvaayo. Kijja kuvaayo. Bwe mutyo bwebifunamu. Bya bulangolango. Yeah. Okay. Mbadde manyi nti TikTok ebasasula like monthly ne bawaayo ku $1. Sibe kiba. Baana abo baatulimba wamma ombuulidde amazima. Baatulimba. Nange nali nzirinda nagenda awa tezijja. Wali ozirinda ez'omwezi? Naye nga sikulaba interactinga ne ba tiktokers bano Black Pearl. Weekwekawa? Neekwekawa? Ndi muntu wa kubeera mu ddembe lyange njagala atera kunywa. Togenda kwali ku paakingi ku kafo ka ba tiktoker? Sikuba bala njagala nnyo emirembe gyange. Sagala nnyo ebintu byakukuŋŋaanira mu bantu. Togenda mu bala? Bala looks so you. Ulimbye. You look like a party girl. Muntu wa bibulu, roast and rhyme, bichebyo. You're a home girl. Waka, movies, work, movies, like that? Friends, yeah. Anjagala yanoonya kasitandaga nti alemezzaamu nnyo alemeddeko. Naye ogenda okundaba n'omuntu nga kitegeeza alemezzaamu nnyo ate muntu wange. Lwakuba nti nze siri mutuwo nnyo naye nga we nalemezzaamu. Ate gwe kikyo kirala olwanjawulomu. Si bano okategedde. Naye pa. Olabisa. Okay. Si kwegamba ebintu byosi byakwe. Togenda kundaba na buli omu. Mbu olw'okuba kisagala ate batandike kugamba mbu olw'okuba yalina egundi bino bibabeeramu nga beegamba mbu twamulaba n'egundi ye yamuggyayo ndi ku kyange era yenna gwe mba ndabise naye ate era alabikiramu katini. Wow. Eyo pride ekutwala wa? Ekutuusa mu 2026. Eyo pride ekutuusa mu 2026.
Nesobola. Oba nsooke ntunuulire gye kujje paka wano wooli. Bwekiri. That is very amazing. Neyo nga pride y'amaanyi. Edda si y'amaanyi. Cut it down, downsize it. Si y'amaanyi. Just tubiraba abantu bakola ebintu bingi. Just nti nkimanyi people are not good. Si buli omuntu ngenda sibyagala ebyo ebintu mbate twamulabye ne gundi ate bakola bikiki. Ate nze yamuleeta nze yamugjayo. Yeah, I stay with the real ones. Kasitanda wange oli agwanidde yoyo gwensembeza. Sibeera n'atagwanidde. Kati mba tiktokers bonna ku mutimbagano, who is your favorite? My favorite? Black Pearl. You're your favorite? You're your inspiration? Wow, that's amazing. Like me, I am my favorite YouTuber. Which you know, I know how to sit and I rewatch all my videos that I make. Bwemba. My favorite parts is where wano wensekera kati nga bwe tusese kati. Nange bwemba. Nyinza okwera neera ne maani neebaka nenzuukuka ne neekebera. You don't follow other people? I do. You don't look at them? I follow them ne binyumira nensekamu. Nenkola ekiddako. Kuba kati nze natandika okubeera mbu ninako beneegomba kati ate baba neegomba mbamba koze nti kitegeeza nange bandeke beegomba ate nange gwe neegomba balina kwegomba nze mbawe ekyokukola. Kasitamba kyendi ne baneegomba be balina okujja babe kyendi tebanvaako ate kudda ku gwe neegomba. Okategedde? Nkategedde. Omwana wuuno anvuga speed lwakuba mu byonna bye sitaategedde yenkolagana ye ne Nadikis. Gye sitaategedde enkolagana yaabwe bano ababiri. I am still very confused, like you're so close. She's my fighter, tukitwalira nga we nakikugambye. You are savior. You are glory. You are Black Pearl. You are everything. My Black Nadi. Tugeza tuludde okulaba abaana ab'obuwala nga bali bati. Ebyawula abaana abawala balenzi mweyo temwawuka nago abasajja tebabaawula. Abatwawulako ki? Muna abasangawa. Batutya. Babatya. Because of your looks, because of your behaviors, babatyako ki? Kati ng'ojjo ngamba ki? Kitegeeza bonzoleeza. Ondabye nyambadde oli musajja nyambadde olumu nkusinze kati ojjo ngambe ki? Engeri gy'oyambala ng'omulenzi. Kati olumu naawe onsanze mu kkubo nyambadde nkusinze ogenda kujja ngambe kimbo ki? Akwagala akwegomba laavu temanyi ebyo naawe ebyengoye obijjamu wali tuba tulifika. Sikunze. Just omuntu osooka n'omutunulira bode n'osooka mulina okubamuko just ku bufaananyi. And you're like, okay, kola mulimu ki? Nze. Obuuza guy. Okay. So kola mulimu ki? Awo omulimu gwe guba guddako. Kasita omulimu gubeera tiiki. The rest is okay. Ebya relationships byoliko nkakasizza. Tegedde ogwa. Ogwa mbasinjula. Ogwa mbasingo. Very humble, live very humble. Ba nze golaze empisa ku HK Media. Katulaba abantu mu comment section kye banaayogera. Oganya okunyumiza emboozi. Ebibuuzo nkubuuza byakumukumito binziramu. Onkaluubiriza. Nkuzeemu sinakyo sitakuzeemu just goyagala obanga owinge like deep. Kitasoboka. Kitasobokerako dda. Nedda mba njagala kyombuuziza kye mba nkuddamu. Sibabala kimba nkugamba ate What is your biggest experience in life? Nogamba nti bannaye ekintu kino Adija kyanyigiriza. Lifasi kyerabidde. Kyanyigiriza? Oba kyanyigiriza oba kyansanyusa oba an achievement you have ever met. Sikutegedde wogamba kyanyigiriza. Oh no, se kyakunyigiriza basically. Ngabe what is there anything in your life chogama nti this was an achievement or it was a very biggest it was a big no, it can be an opportunity, it can be an achievement, it can be like a problem, it can be anything ekyali kikutuuseko mu bulamu bwe ng'omuntu
kyogamba nti kino ekintu siri kyerabira Adija. Is it there? Toyinayo ekintu kyakikutuuseko mu bulamu? Tekintuukangako. Kankirinde osanga kijja naye tekinnatuuka. Nga we nagamba nti ffe twali mu lutalo lw'Obote ng'abantu bali mu dduka ng'amasasi gavuga nga tukuta obwana. You know? Sikirina. Nga tukuta emigugu. Sikirina. Tokirina Your life is just wow. Yegwa omuntu gwensoose okulaba nga life ye eri wow. Not even me. Kati nze towulidde kyenkugambye? Mwalimu Obote. Nga tudduka tukuta obugugu. Firimu nagiraba. Owagira politics oba tubiriimu ebyo? Sibiriimu. Abaana b'omu ghetto nga muli nnyo mu politics abasinga obungi? Abaana ba ghetto. Ndi wa ghetto naye sinza abaana ba ghetto. Oli mwana wa ghetto ow'enjawulo? Ow'enjawulo. Oh, that's good. Ye bossi. Bossi ebyo bikibosire ebyo bya mu ghetto no wa ghetto mulala. Wama girl, tell me pal. Like 2 years from now. Tugenda kulaba palo afaanana atya? Ngala palo w'enjawulo. From who you are now. Ngala palo w'enjawulo akoze ebinene. Nsuubira bingi maaso kubanga bijja. Okay, that's good. That is very promising. Kati for example singa obudde bukeera Katonda n'akuwa chance nagamba nti Black Pearl. Singa nkuzaayo emabega olinayo byagala okyusa mu bulamu bwo. Nkuwadde chance nkwongeddeyo emyaka. Kiki oyinza osaba Mukama? Okunzizaayo emabega. Nakwongerayo emyaka. It's like nakuteeka ku pause. Buli kimu kitambulanga wenna kibala. Sina kye njagala kuzzaayo. Toyagala kuddayo kuba muto. Mpulira wano wendi buli kimu kyekyo. Yegwa omuntu asoose mu Uganda okuwulira nti obulamu butambulangayo wabubala. Butambulanga wenna bibala. What? Abantu bagamba nti nze Katonda ampa chance, I love to change this, I love to change that. Sina kye nejjusa. Lwaki teyampa chance eyo nga nkyaliyo nensobola okukikola. Kati ssaawa zino olw'okuba teki. Osoma ddiini ki? I'm a believer. Toyina ddiini, just believe. I just believe in God. Kyonna ekizi kyogenda nakyo. Wasanga aji wa assalamu alaikum. Wasanga abalokole Yesu yebaze. Kiri nti ffenna tusinza omu. That's good. Sikuyinaako obuzimu munnange, live life. Life is very short. Kyonna kyosalawo wekiri bubeera bulamu bwo. Kale kankusiibula olwaleero nkuggyeko emikono nga bw'onogamba omuntu nti nkutadde. Paalu nkutadde. Baabo basiibule. Kale bafaani bange. Bafaani babakulaba. Kale mwebale nnyo kundaba mbi mbaagala nnyo. Keep the heart. Okay. Yeah. Kale abalungi abatulaba oyo ye Pearl olunaku olwaleero emboozi yaffe badde ennyimpi nnyo. Emboozi ya TikTok ekyasinze okubeera ennyimpi ennyo nga teriimu bigambo, teriimu mboozi, teriimu kubuuza. Ennyimpi ennyo nnyini ddala. Ku mitwalo 15 okujjukiza nti dduka Busozo Property Consultants ogende osibe ku ttaka lyo erya miliyoni emu. Plots we ziri okuva ku miliyoni emu paka okwambukira ddala waggulu. Estates zaffe ez'enjawulo zembalaga abazze banfollowinga. Tukyalina plots mujje mugule ettaka. Tujja kuwa ettaka, tukuwe plan ya bwereere, tukuzimbire ennyumba, ate ennyumba ng'ewedde tukuwe ne furniture. Dduka Misinde ogende obukinge otandike okuzimba ennyumba mpola mpola. Okuzimba enju teweetaaga kukwata ssente z'awamu. Ne bojja n'okwatayo katini, n'ogulayo bulooka, n'ogulayo amabaati, n'ogulayo ebitayimbwa like slowly. Ojja kuyimirizaawo ennyumba mu ddakiika ntono nnyo ng'okozesa Abasozo Property Consultants. Banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu oba tokisobodde bafuna genda Kamuli Road we wali offices zaffe Abasozo Property Consultants. Yenze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.